Yes, katuba tukatandise. Oli ku Yugi Update TV kosinzido bango tuuliriza. Gwe yenna yakatweyungako nkutegeeza nti kira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko oberenga otweyungako. Baganda bange abajje mu comment section mbatumiddeko nnyo. Dennis atwebe mbire webale kubeerako. Ogambye nti nno jebale doctor Ganyana Ugamba osinzidde Paris. You are watching from Paris. Thank you very much for watching in Yugi Update TV. Niyo mulala Magara Hamed nawe webale kubeerako. Nange mukola kyamaanyi nnyo mumubezezaawo amayengo gaffe gano aga Yugi Update TV. Kakati tugenda kubanga tusumulula. Kakati nno tutandikidde gwe mukwano gwange ali yampuliriza nga Democratic Republic of Congo saako n'abayikira ba M23 bagenze maaso ne bateeka omukono ku agreement, basize omukono ku agreement eya roadmap okwadvancinga ne deployment mu Doha peace process. Enteeseganya ezigenda maaso mu kibuga Doha eyo mukata bazongeddemu amaanyi era bateddeko omukono ku ndagaano ze bakkiriziganyiza nazo. Jukira nti nno olutalo lwe twogerako gwatalutegeerako lwatandika mu mwaka ogwa 2025. Abayekera balanchinga ne bakwata emmundu obwanga ne babutunuuliza eggwanga oba gavumenti ya Democratic Republic of Congo. Uliriza okuva olwo mwaka ogwa 2025 Democratic Republic of Congo tefunanga ku ddembe era tefunanga ku luweerero. Era olutalo lugenda mu maaso, emmundu egenda mu maaso n'okubeera ng'ekwajja. Emmundu egenda maaso n'okubeera ng'ekaaba. Bannansi bagenda maaso n'okubeera nga badisplacingibwa. Bannansi bagenda maaso n'okuluzinga ebyabwe, abantu baabwe, obulamu bwabwe. Bukyanga olutalo luno lutandikawo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nagambye bino obisanga ku Yugi Update TV era kw'osinzira okubanga otuwuliriza. Nkugambye tuba tukatandise ate era nga tetugenda kubeera nga tustopingamu. Awo tuba tubatwala mu information ey'ebuziba mu abazi bagoberera olutalo olugenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo. Mukolera ddala ekintu ekyamaanyi ennyo mwebale tufollowinga shiyalingako ne munno ategeere gano. Kakati ng'olutalo lukyagenda mu maaso bano basazeho bagende mu nteeseganya bongereko banywezezaako concrete. Agreement eno nsuubira bagitaddeko ne concrete egenda kubeera nywevu nnyo okusinzira ku byendaba wano. Kakati agava mu Democratic Republic of Congo abayeekera abeegattira mu bubinja obw'enjawulo ab'omukago betwandiisa aba M23 rebels wamu ne Democratic Republic of Congo government etula mu Kinshasa. Jukira nti abayeekera bo batuula mu Goma. We bawamba ekibuga Goma ne basalawo bo basiisiira omwo era ye capital city yaabwe. Kitegeeza nti Democratic Republic of Congo bagigabana ekulemberwa governments bbiri, eno y'abayeekera ba M23 saako ne government ya Kinshasa ekulirwa Felix Tshisekedi. Awo tutegeddewo kati bagenze mu agreement eya road map. Bagamba bagala completing a negotiations zino eziri mu Doha peace framework eyatandikibwa mwaka ogwa 2025. Era nga bagamba bagenda kofalinga fresh momentum basobole okuba nga bateekawo amaanyi ag'ekkinala okupushinga enkomekerero y'okulwanagana kuno mu ggwanga, okulwanagana kw'ebyobugagga mu Eastern Democratic Republic of Congo. Bagala babeere nga bakomekereza olutalo luno gwe mukwano gwange ampuliriza. Naye byonna byonna byebagezezaako olutalo lubadde lukyagaanye okubeera nga lukomekerezebwa. Simanyi oba eddoboozi liri kiriya, musobola okujja mu comment section ne mutubuulira eddoboozi liri litya mu abatuwuliriza. Eddoboozi liri kiriya tugende maaso oba wuliriza gwe mukwano gwange. Nkugambye olutalo lwatandika mu mwaka ogwa 2025. Bukyanga lutalo lutandika Democratic Republic of Congo tefunanga mirembe. Bukyanga lutalo luno lutandika Democratic Republic of Congo tefunanga mirembe. Olutalo olubadde lugenda mu maaso, emmundu ng'egenda mu maaso. Kaakati wano wenjagala tusimbe ekinyusi. Bukyanga olutalo lutandika tulabye amaanyi ag'enkikinala gateereddwawo okusobola okukomekereza luno olutalo.
niyo olutalo oluganye bakozesa miti ez'enjawulo batudde bamidiyeeta bataddemu ssente bakomekereza olutalo oluganye era nga twebuuza nsonga ki eri mabega wa luno olutalo abasajja ne bakola buli ekisoboka ne basanctioninga eggwanga erya Rwanda ne bakola ki olutalo ne lugaana okukomekerezebwa gulowooza yandibadde ensonga ki kati saa zino bakugamba era bayonoonye ssente obutitimbe n'obutitimbe bamidiyeeta bano basobole okuba nga babatuuza mu dduha basobole okubeera nga banegotiatinga ku nkomekerero era ne bagenda ne mu ndagaano za framework yakolebwa mu dduha kakati no roadmap yadevelopingiddwa oluvannyuma lw'ennaku 5 nga bamaze okwogera mu Citizen. Jjukira enteeseganya zino ezaali mu Citizen zaaliwo ng'ennaku z'omwezi 17 paka nga 21 era zino zaakiikiribwamu ba representative abaakiikirira gavumenti ya DRC eya Congo waliwo ba representative abaali bawerako saako n'abayeekera nabo baalina representative baabwe bajja okubakiikirira era ne ba government officers okuva mu ba officers okuva mu Qatar baaliyo era ne United States saako ne Switzerland Togo bakitinganga African Union mediator kwolwo saako ne African Commission be baali baana baaliwo ku lunaku olwo ku nnaku ezo zenjogeddeko enteeseganya zino bwe zaagenda mu maaso. Njagala kwongera kujukiza nti oli ku Yugi Update Civic osinzira obbanga otuwuliriza ng'atanatweyungako n'ekigambo subscribe weekiri kikooneko obeere nga otweyungako butereevu bulambalamba. Ensonga nga zigenda mu maaso ng'omukwano gwange mpuliriza nga tuli ku Yugi Update CV nga kwe tusinzira okuba nga tukuweereza nkusaba gwe ogende mu maaso n'okubeera ng'okola otya nga ogenda n'osubscribinga ate teweerabirako na mukade. Twagala tukulaakulanye omukutu guno gusobole okubeera nga gutuweereza daily, gusobole okuba nga gutuweereza information gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Saagala tukoowe, njagala ensonga tugirumye n'amaanyi, ensonga tugikwateko kannabwala tusobole okubeera nga tufunvibira okuba nga tuweereza abagoberera omukutu gwaffe guno. Mbeebaza nnyo, mwebale, mbeebazaako ensuso. Kakati nno joint statements ezaakolebwa mu August nga nnaku z'omwezi 21 parties zino zonna ebbiri baali bagenze mu maaso n'okureviewinga progress ne challenges ezaali mu implementation eyalikolebwa mu Doha framework okuteekawo eddembe, okuteekawo agreement eyasayiningibwa mu November ng'ennaku z'omwezi 15 omwaka ogwa 2025. Bano baali baateekako omukono era baali bakkaanya. Newankubadde ebintu tubiraba tebitambudde bulungi, bukyanga bateekako omukono ku ndagaano eno ebintu bizze tebitambula bulungi, ekyo njagala okukitegeeza. Naye tekibalobedde genda mu maaso ba mediators kuteekamu ssente endala kusobola kulaba nga olutalo lukola lutya lugenda mu maaso. Oli ku Yugi Update Civic osinzira obbanga otuwuliriza, oli ku Yugi Update Civic osinzira obbanga otuwuliriza gwe mukwano gwange. Yes, all right. Nga we tugenda maaso gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Oli ku Yugi Update Civic osinzira obbanga otuwuliriza. Yes. All right. Tukyalina ne kyetutereezaamu kitono nnyo.
Yes, kakati mu nteeseganya ezigenda mu maaso, mu nteeseganya ezibadde zigenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo wamu n'abayeekera ba M23 gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza, kakati kirabika okuba nga bazirinnye ku nfeete saawa zonna saawa yonna olutalo lwandikomekerezebwa. Prose weebale kubeerako, nkulabye naawe ozze, weebale kujja ku Yugi Update TV. Kakati statement eyakolebwa nga August ng'ennaku z'omwezi 21 pate yagamba bali bagenda maaso n'okureviewinga progress n'okuchallenginga implementations ezaali mu Doha framework okusobola okuba nga bateekawo peace agreement eyasayiningibwa mu November ng'ennaku z'omwezi 15 omwaka 2025. Tujjukirawo bulungi nnyo awo tujjukirewo bulungi nnyo ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati enteeseganya zino ezigenda mu maaso, bano bombiriri baagala bateekewo omukono bagende mu maaso n'okukkaanya ku nsonga zino wammanga nga bafollowinga development eno eya roadmap. Baagala bateekawo step ne timeline ey'okuteeseganya nga eri under Doha framework agreement, era nga bagenda maaso n'okuteeka implementation oba implications ezaakolebwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwaka ogwa 2025. Wuliriza, side zombi zeekomitinga wabeerewo flexibility ne creativity nga bagenda maaso n'okwexitinga negotiating structure. Naye jjukiramu deadline ne identify eya standinga ku protocol zino yeeyina okubeera nga esoosowazibwa, era nga bagamba order eyina okusigala mu nkola eyateeseganyizibwako era tejja kuditamininga mugaso singa kino kinaaba tekikoleddwa nga bwe kyasooka okubeera mu ndagaano gye baasooka okukola mu mwaka ogwa 2025. Era nga basuggestinga nti politically sensitive questions ezirina okubeera nga zeenyigira omukurestoringa oba mu restoration eno eri aba state authority okuvvoola eddembe ly'obuntu kulina okukomekkerezebwa. Transitional security agreements zirina okukolebwa naye zino zo zisigadde ziri unresolved. Ekyo kye njagala otegeere mu nteeseganya zino zibaliko. Era parties zino ebbiri zisigadde ziripootinga progress nga bagenda maaso n'okuba nga bakola operation nga expandinga joint verification mechanism okukosa n'okubeera nga n'ekigendeerwa kyabwe bakisoosowaza, era ng'ekigendeerwa kya ceasefire tebakirekulidde, bagenda nakyo mu maaso. Ceasefire violations basobole okubeera nga nazo bazikkaanyaako, eddembolo lisobole okuba nga liddizibwa mu Democratic Republic of Congo, oba oli awo munnansi wa DRC asobole okubeera nga addamu okufuna emirembe mu ggwanga lye. Nga bulijjo nagambye dda nti oli ku Yugi Update Civic Sinzido banga otuwuliriza ng'atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati nwe tuba twogera ku ceasefire verifications, okukakasa nti nno parties zino mbiriri zisuddewo oba zisuddewo emmundu bataddewo ceasefire, buli omu alekerezza kulekeramu munne nti emmundu ewummuzibwe. Kino twakirabako
we baava mu luteeseganya mu Citizenland olwasookera ddala mu mwaka guno gwe tulimu. Twalabanga ebintu tebyatambula bulungi, gwe mukwano gwange mpuliriza. Lwaki ebintu tebyatambula bulungi? Bano beewa ennaku 15 ne bagamba nti bataddewo embeera ya ceasefire, buli muntu abeere ng'alekera munne basobole okubeera nga bakola ki, nga bateeka enkola mu memorandum of understanding yali yakolebwa wateekebwewo ceasefire. Ceasefire yali yaki? Ceasefire eno yali ekoleddwa nga parties zino ebbiri zirina okuteekawo ceasefire basobole okubeera nga bateeka mu nkola mu kye bassa mu ndagaano ekyokubeera nga parties zino ebbiri zirina okuba nga ziri releasinga ba prisoners of war. Buli muntu at least abasibe 13 be baba bateebwa era ne beewa ennaku 15. Kino nakibagamba dda, naye tewali kyagenda mu nkola. Omwezi gwaggwako nga tewali kigenze mu nkola. Era UN Security Council ng'eyita mu chairman waakyo yali omulonde Secretary General w'akaseera ako James Swan yavaayo n'akola okunoonyereza investigation nga yeebuuza abantu be twateeka omukono ku ndagaano ceasefire n'okulirizinga abasibe nga tewali wadde omulema yali afulumye. Ne bagenda mu maaso n'okwebuuza, ne bagenda mu maaso n'okubuuza abana ekyekiganye. Ekyaddirira James Swan ono yabiteekamu n'engatto yogayoga n'alekera mu kibuga Goma ekyabayeekera ba M23. Ababuuzi bannange buzibu ki kyekiganye? Yatuukayo nno naye byamusobera busobezi nga buli muntu agenda maaso n'okulumiriza munne. Mushinshasha ng'alumiriza abagoma ng'agamba ffe tubadde mu process za ceasefire naye tugenza olaba ate abayeekera nga batwataakinga nga batulumbisa ne drones, ng'ate ne Fresh Sekidi agamba abayeekera bavodde ceasefire agreement nga n'abayeekera bagamba DRC eya Kinshasa evodde peace agreement nga twagala oteeka mu nkola peace agreement gye twagenda maaso nayo mu mwaka ogwa 2025 saako n'okutuukiriza bino ebyabadde mu Switzerland. Wuliriza gwe mukwano gwange ali eyo. Yes, kansubire nti tuli live and clear. Yes. Olutalo werutyo werukyagenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo, naye ng'enteeseganya we zigenda mu maaso. Kakati nno mechanism zino zigenze mu maaso ne zestablishinga nga bagenda mu maaso n'okuteeka n'okurecognizinga mission eya conductingiddwa nga August 20. Logical oba logistical support ezagenze mu maaso mu United Nation ez'okuba nga bagenda kukuuma eddembe oba mission ey'okukuuma eddembe MONUSCO. Bano bagamba bagenda kubeera nga bakalabalaba ku luno kweno luutu yokka bagenda kubeera nga babeerawo bekkaanya okulaba nga parties zino ebbiri ziteeka mu nkola ebyo ebyagaana. Baagala bagende mu maaso n'okuteeka mu nkola ebyo ebyagaana. Bakooye okubeera nga bateekamu ssente nga be bateekawo ceasefire agreement naye nga mpaawo kikolebwa. Kitegedde ekintu ekyo.
ceasefire agreement zigenda maaso n'okukolebwa. Ceasefire agreements zigenda maaso n'okubeera nga zikolebwa naye nga tewali kigenda maaso gw'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Njagala okutegeeza nti tukyagenda maaso nga oli ku Yugi Update TV era nga k'osinzidde okubeera nga otuwuliriza gw'omukwano gwange ali eyo. Newankubadde njagala okutegeeza nti enteeseganya zino zigenda mu maaso. Zino sayidi zombi zigenda mu maaso n'okwerumiriza. Buli muntu alumiriza munne. Buli muntu agenda mu maaso n'okulumiriza munne. Agamba nti gwe gwakola kino, gundi gwakola kino. Ffe tubeera tusazeewo okukola kino, gwe n'okola kino. Buli muntu agenda mu maaso n'okubeera nga alumiriza munne, ekintu ekitali kirungi. Sayidi zombi nga zigenda mu maaso n'okwerumiriza ng'omukwano gwange ampuliriza. Era entalo zikyagenda mu maaso, emmundu ekyakaaba mu Democratic Republic of Congo. Jjukira nti waliyo n'ekirwadde eky'Ebola. Kati w'ogatta ekirwadde eky'Ebola n'ogatta ne conflicts ezigenda mu maaso munnansi wa Democratic Republic of Congo, olabira ddala ekizibu ekigenda mu maaso mu DRC. Conflicts zino osuubira zigenda kukomekkerezebwa, osuubira zinaaba nga zikomekkerezebwa, sisuubira. Olw'ensonga decades of decades nabagamba tuza tulaba entalo zino nga zigenda mu maaso. Wabula mu agreement eno bakakasizza bagenda creating a mechanism bateekewo ne access implementation okubeera nga balisolvinga difficulties ezigenda mu maaso. Zonna zonna ezitambulira ku framework ey'omu kibuga Doha baagala kulaba nga babissa mu nkola. Bagamba November agreement ey'establishinga yateekawo omuzinzo ogw'okunoonyereza ogw'okufoundinga negotiation nga bayita mu 8 protocols era nga baagala muno babajja final settlement ebigenda mu maaso. African Union oluvannyuma yavaayo n'ewakanya parties zino ebbiri bagende maaso n'okuconcludinga 6 outstanding follows ze baateekawo mu protocols nga tewali kudireyinga. Babagamba watali wadde kudireyinga, twagala muteeke mu nkola protocols 6 ze twakkaanyako ze tulina okutambulirako. Kakati mu kaseera kano tulaba nga abayeekera saako ne Democratic Republic of Congo baagala kubeera nga bakomekkereza olutalo, bandibanga bennyini nabo ng'entalo bazikooye. Bagamba ebintu si birungi, bagamba ebintu si birungi gw'omukwano gwange ali eyampuliriza. Baagala kuzza mirembe mu ggwanga lyabwe naye kikyabedde kizibu gwali eyampuliriza, kubanga jjukira nti no si gwe mulundi ogusoose okubeera nga bagezaako okubeera nga bazza emirembe mu Democratic Republic of Congo. So njagadde obawa information eyo mikwano gyange bali eyabampuliriza tusobole okubeera nga tutambuliraawo ne information. Kakati nkiwa era nsuubira tugenda kubeera nga tukomawo gye bujja mu maaso obaterawo information. Nejjukira mu nsonga eno eggwanga eryalwana tetulina ddireka wabbali, bino byetoolera nnyo ku Paul Kagame. Era Paul Kagame ensangi zino abadde alidde ettale, abadde ayiggibwa buyiggibwa, abadde aliira ku nsiko olw'ensonga nti ebintu byadde byamwonoonekako omusajja wattu, nga abasajja bagenda maaso n'omusanctioninga. Abasajja nga balinga abaagala omujja ku bukulembeze, ate jjukira nti naggamba abasajja be basalawo, bo be basalawo eiza onywerera mu ntebe y'obukulembeze gy'oliko oba obuvaako. So obadde oli ku Yugi Update TV nga k'osinziza obba ng'otuwuliriza, mwebale nnyo kubeerako. Ababaddeko abaze mu comment section mbatumiddeko nnyo, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Mbaagala nnyo
era nga nja kubagamba nti mweraba. Tukakomekereze tunaba tweyongerayo.